Yes, kwaniriza kadde kano otyo siibyo otya gwe na followinga bagita Fadi TV which nenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga wasubscribinga n'onyiga kalemba n'amawulire agaba gatambula bane updates na value ngenda kusaba o likinga to commenting. Pastor Bugingo avule na confirming ku nsonga ya divorce yagamba nti divorce yagivaako okuva teri Bugingo we yakola ki awo yateekawo okwegamba embeera n'okuteekawo ebijinji. Pastor Bugingo ategeeza nti omwaka oguwedde yagezako kuba nti nno ateesigana ne Teddy Bugingo bakole divorce kubanga ye Pastor Bugingo agamba atali ready kubanga addingana ne Teddy Bugingo, agamba atali ready okubanga baddingana. Ekyo Pastor Bugingo yakikana. Teddy yateekawo ebijinji era akyabitaddewo mpaka nakaakati ensonga ya divorce kubanga ebintu bingi nnyo Pastor Bugingo gyakyalemeddwa okukola nga yali bikoze singa badde bakola divorce nani ne Teddy. Muno mulimu embaga okugattibwa ne makula mufumbo obutukuvu okufukya ddala omwami n'omukyala mu bujjuvu. Ebyo byo bikyagaanye lwensonga nti akyali balibwanga omufumbo nani ne Teddy Bugingo. Inga Pastor Bugingo agamba nti yabivaako, agamba nti Teddy bw'anaaba atuusiza ekiseera nga ayagala divorce anaamugamba naye nga ye Pastor Bugingo agamba nti taali ready okuba nti nno addingana ne Teddy Bugingo era agamba ataali ready okugenda yeetonde Teddy Bugingo kuba nti nno amwegayirire akole divorce. Agamba ekitajja kukikola nti waba Teddy Bugingo kyayagala okuba nti naakola ng'asubira nti ye agendagenda amwetolere amusabe amwegayirire okukola divorce akiziganye naye akkirize divorce newankubadde alina pulaani ze zeyali badde akola nga divorce emaze okukolebwa oba oliawo ensonga zandibadde zimutambulira kiriya nga bakoze divorce ne Teddy Bugingo. Pastor Bugingo kabulangane agamba kabulangane oba Teddy akkiriza divorce oba nedda. Pastor Bugingo agamba tayagala kumanya ensonga zizomunange ezitambula akadde ka dokumenti embagano ejya social media bagita Fadi TV yuki nenkwebaza negamba nti wakola kyamaanyi okubanga osubscribinga n'onyiga ku kade. Jjukira ebyabalongo nga bwe nabagambye ebyabalongo bwe bikya trendinga mpola komenti embagano ebiraga nti makula munnaye ali lubuto naye nga jjukira si gwe gusoose. Simanyi babe batuzanyira ku mutwe simanyi si gwe gusoose Pastor Bugingo. Simanyi oba embuto zivaamu buvi tewali amanyi. Si gwe gusoose kubanga Pastor Bugingo ava nakonfaminga nti makulu ali lubuto. Myaka ku mwaka ne weebuuza makulu obuto lwalina lwe lukulira myaka 4. Bitabula si gwe gusoose naye nga jjukira yava n'agamba nti agenda kubafuuka saalongo essaawa yonna ne kasuku n'abyogerako. Kakati bikya training mpaka nakaakati badde ku nsonga ya Teddy Bugingo. Pastor Bugingo omwaka oguwedde yasinkana Teddy Bugingo ne bapulira be nzoza nakibategeezaako ekyo. Mwaka oguwedde ogwa 2024 yasinkana Teddy Bugingo ne bapulira be bagezaako kubanga bakola ki bagamba Teddy ekintu kigwe bakakane nga bateeseganye bakole ki balabe ekintu ekyo nga kikola ki kikomekkerezebwa kiggalwawo eyo chapter naye eggalwewo. Teddy yagaana. Pastor Bugingo agezaako teekateekawo embeera n'okuleka nga aleetera Teddy Bugingo okukkiriza divorce. Teddy yagaana divorce. Teddy yagaana divorce. Yagaana okukkiriziganya ne Pastor Bugingo kyali akola ki kyali ateesiganya naye. Oba oliawo Teddy alinayo ko pulaani ze. Teddy ayinza kuba nga alina pulaani ki? Lwaki divorce tagyagala? Ayinza kuba nga ateekateeka ki? Teddy Bugingo ayinza kuba nga apangapanga ki? Lwaki divorce tagikkiriza? Lwaki divorce tagikkiriza? Manyi ssebo naye si ye mukyala gonza okuguddawo n'olowooza nti noddofe, n'olowooza nti kataala. Alabika alina pulaani ze zaabala oba kakikaabala tujja kamanya kubanga Pastor Bugingo ayinza okulowooza nti Teddy Bugingo nti ddofe naye Teddy Bugingo ayinza okuba n'essebo si ye mwangu oba oliawo alina kyansensinga eyo nsonga lwaki agaana divorce lwakuba ate Pastor Bugingo yalaga atali ready kubanga Teddy ayinza okuba
bw'aba ali awo ng'alowooza nti Pastor Bugingo ayinza okuddingana naye, Pastor Bugingo alaga ye tali ready kubanga addayo bwa Teddy era agamba nti ye agenda kadiwana makula mpaka kufa. Pastor Bugingo agamba agenda kadiwana Susan Makula alaga atali ready okubanga adda ewa Teddy Bugingo. Muneebyo ebitambulatambula kadde kano ku mitimbagano eja social media bagita Fad TVG. Pastor Bugingo abadde na confirming n'agamba takyayinza kuddamu kolaki kwegayirira Teddy Bugingo ku signinga mpapula za divorce. Jukira kooti yali abagamba bakole ki, bateeseganye, bakwatagane, bakolagane balyoke baddeyo. Naye nga tejjukira Pastor Bugingo alina bye yandyagadde okubanga akola ne divorce emulemesa emikolo egyo kubanga omwaka guno gwa 2025 lyasuubiza nti agenda kuba akola omukolo embaga makeeke, embaga makubuula nani ne makula. Naye kakati no divorce bwate bakoze divorce bate bayinza kubikola ebyo, bate bayinza kubikola. Kooti batejja kubaganya kubanga olwedi bajimira dda kooti afuna dda omukyalo omulala, naye nga tejjuka kiba tekikkirizibwa mu mateeka. Kiba tekitayinza kwongerako ate ku byala bikola ki bimenya amateeka ga kooti. Tasobola wede yagamenya dda, tayinza ate kukola biyinza kwongera kusajjula mbeera. N'ebyo ebitambatambula kadde kano ku mitimbagano egya social media. Ne Teddy alaga tajja kumuwa divorce oba gyayagala. Pastor Bugingo naye agamba oba tompa divorce gwamanyi. Nga ate Pastor Bugingo agyetaaga nnyo n'okusinga Teddy. Kubanga singa Teddy abadde agyetaaga nnyo yalibadde yagikkiriza dda, naye Teddy akatagyetaaga nnyo kiri awo. Wala Pastor Bugingo yasinga okusindiikiriza embeera okulaka nga divorce ekola ki eyapeninga, naye Teddy tabifaako wadde tabiteekako nnyo focus eri awo. Bagita Fad TV gimba bulungi subscribinga mwera mbagala nnyo.